Atulaba tukwanirizaako mu kanyomero kaffe manya omuntu wano ku Radio Buddu era ng'olunaku olwaleero tulina gwe tukyaziza. Erinnya nze Buziwadde Luti muzzukulu wa Namwama. Mu studios tulimu n'omukulu Mr. Ssonko Jude, omukozi ku Radio Buddu. Ngenda musaba abeeyanjule era ababuuzeeko tweyongereyo. Ssebo Mr. Ssonko Jude. Tulaba nkulamusizza nkwebaza okuba ng'ogoberera. Nze Jude Ssonko muzzukulu wa Kisolo Omuso. Kanyomero nga bwe nkugambye bakayita manya omuntu wo ku Radio Buddu. Ssebo Mr. Ssonko Jude, omuntu bw'awulira Ssonko Jude yandibanga awo wakoma, naye twagala okumanya Ssonko Jude ono gwe tuwulira yaani mu kulambulula yaani. Oli yalibadde yeebuuza lwaki yalibadde ammanya, nze lwaki yalibadde ammanya. Ono ayinza okugaa nti olwedde mmumanyi ye Ssonko Jude, ayinza obutayagala kusingako awo. Naye nze Jude Ssonko muzzukulu wa Kisolo Omuso. Amannya ago gali ana oba ogawulidde bw'oba ogatemyetemye. Jude lyange linfuula mu Katuliki, Ssonko lye linfuula Omuganda mu kika ky'Eŋŋonge. Muzzukulu wa Kisolo awo nnyongera kukaatiriza nti ndi Muganda ddala. Omuso ekyo kitiibwa, ate kinene nnyo oyinza okuba tomanyira muntu gw'oli naye era gw'obuuza, naye mu maaso awo nja kikubuulira era ojja kutegeera omuntu gw'oli naye guma. Ndi mwana wa mukaaga mu bazadde bange, naye ndi mwana wa kuna mu Bakaggalanda. Mukaaga ng'ova waggulu, wakuna nga mu basembayo. Ndi mulongo, abalongo bamanyi? Abaana babiri, naye nze twazaalibwa babiri. Nze ndi mu layini y'abalongo Abaganda, nze Kitooke. Abalongo Abaganda. Bw'ova ku Kityo odda ku Kamya, n'odda ku Kaggwa, n'odda ku Kizza, n'olyoka otuuka ku balongo ababiri Kato, Wannakato ne Wasoba, bwe batyo. Tumaze okutegeera Ssonko Jude yaani, kati wabula twagala okumanya, omanyi buli muntu azaalibwa ayita mu bulamu bwe mu buto, kati twagala okumanya obulamu bwe mu buto bwali butya. Olumu oyinza obutabijjukira, naye ndowooza sinnakaddiwa nnyo okwerabira buto bwange. Obuto bwange nze nakula ne taata ne maama. Kitange Ssaalongo Fred Muwanga ne maama nnyabo Rosemary Nakagga Muwanga. Nga taata ne maama bafumbo. Nakulira ku kyalo bakiyita Kyawuunyi. Kyalo ekyo tekirina nnyo linnya bw'oba okyogera, kuba naffe abakivuddemu tetukitunda nnyo. Naye ng'ekyalo ekyo kye kikola LC gye bayita Butaaya. Kye kirina akabuga nga bw'ogamba nti tawuni mwe twasanyukiranga bagiyita Nabinene. Kati ne tulyoka tukola Butaaya Kyawuunyi nga tusentalinga mu Nabinene, kati omuluka ne gubeera Bisanje. Kibuga tuli mu site wano, mu site Masaka, ewaadi gye bayita Bisanje, naye nga eggombolola enkadde y'e Kabonera, kati gye bayita Kimanya Kabonera mu site mu division Masaka municipality bwe twazaalibwa nga Masaka district kati site. Mu buto bwange nakula ne bato bange ne bakulu bange, kubanga nkugambye nti waliyo wansi wange waliyo basatu ate waggulu wange waliyo bataano. Kitegeeza ndi mukaaga nnya, mba nkola mukaaga nnya. Obuto bwange nze nazaalibwa, bangamba nazaalibwa ndi katono nnyo. Nali katono nnyo era maama yalina obweraliikirivu nga bagamba omwana ono anaakula nga sirina na nviiri ku mutwe. Oba simanya mumanyi obwana obwo buba butalina nviiri ku mutwe. Kati ate nga ndi muddugavu nnyo. Kati ate mukulu wange gwe nzirako nga ye mweru nnyo nga bw'okiwulira. Kati nga waggulu wange waliyo mulenzi ne wansi wange waliyo mulenzi. Kyetegeeza nti anzirako nga mulenzi ne gwe nzirako nga mulenzi. Obulamu obwongo okula tebutera kunyuma nga guddako mulenzi n'akuddako mulenzi, kuba tewabaawo yeeguya munne. Kati bwe bulamu obwo obw'obuto bwe nakuliramu. Kitegeeza nti emirimo
bwe kuba kunyiga gyanyiganga nga bwe gyali girina okunyiga waggulu ne wansi gyanyiga nga bwe girina okunyiga. Naye nze nakula nkola emirimu gy'amaama kuba maama wange musuubuzi. Si busuubuzi buno buli improved kati asuumusa asobola okufuna akamotoka n'agenda n'anona ebintu bya binona. Twakula tusuubula emboga, ennyaanya, green paper, muwogo biki, naye nga mulina binona gye mulina binona ku mutwe. Kati kubamu akafaananyi okuva ku myaka 8 awo nga ntandise okwekkaanya ensi nga mulina okgenda munone muwogo, munone emboga, munone ennyaanya. Kati ate nga situkoma kuzinona bunonyi. Okuva e Nabinene okutuuka mu Nnyendo ke katale akaali kasinga obunene, Nnyendo, Masaka ne Kabonera. Kabonera simanyi oba kati kakyaliyo. Naye nga mulina obitambuza ku mutwe okuva e Nabinene paka Kabonera paka Nnyendo paka Masaka. Simanyi oba obulamu obwo ekifaananyi ekyo bw'okikuba osobola okukisiga. Naye nze mbadde mmanyi oyogeddeko nti wansi wo nga waliyo omulenzi n'owaggulu nga mulenzi. Nze mbadde mmanyi nti mu buufu obwo emirimu oba ogiwonye kuba abalenzi tulowooza tubanga oba togiwonye kubanga oba tosaasirwa. Bano abawala batuyamba nnyo kuba bo basaasizi. Ekyokubiri bw'abaayo ng'emabega we waliyo omuwala nga ye muto, olw'okuba balina obusaasizi osobola ogiwewukako, basobola okuga nti sigala ng'oyamba munno bano bakole ki bagende. Naye olw'okuba waliyo omulenzi ne waggulu mulenzi, mwenna girina banyiga kyenkanyi. Twebuuza ozaalibwa wa era ozaalibwa ddi? Nze nzaalibwa Butaaya Kyawonye Nabinene, kye basinga okwetegereza nga bwe nkugambye nti Bisanje, Kabonera, Masaka district, kati ye Masaka site ziri mayiro 6 bw'oba ovudde Masaka mu ttawuni okutte ku lw'ekyotera. Akabuga ako kanene bakayita Nabinene. Si kanene nnyo naye kanene, kalina erinnya kuba kavuddemu abasajja Enjasabigu. Wowulira awo Nabinene tulinawo omulamuzi ali ku ddaala ly'ensi yonna omuyita Nsereko. Omulamuzi oyo bamuyita Nsereko, ali ku ddala lya nsi yonna. Nabinene awo waava. Tulinawo n'omusajja munnamawulire eyasooka ndowooza mu bendo lino, munnamawulire wa Ssekabaka Irene Muteesa, Ssaalongo John oyo ekinnya nampindira bwe mpita ewaffe wenzaalibwa bwe muyita awulira, naye bw'ayita nsobola okuwulira ng'ayisa mumwa. Kati akatundu ako ne kikafuula ak'ensonga. Nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13. By the way, nasooka kulowooza nti nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 4 ogwokubiri, naye oluvannyuma ne nkizuula nti nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1993. Ekyo nga tumaze okukitegeera, omanyi tetubuusabuusa, tukikkiriza nti buli musajja mwivu, naye twagala okumanya obulamu bwo mu masomero g'ozoyitamu okufuuka ekyo ky'oli kati. Kakati obuyivu tebukolebwa mu ssomero, obuyivu bukolebwa muntu. Gwe ng'omuntu gwosobola okukola obuyivu bwo. Omanyi tubadde mu mbeera ey'okuzza abaana mu masomero, era wabaddewo okusika omugwa mu bazadde bangi. Omwana agende mu ssomero lino, agende mu ssomero lino, agende mu ssomero lino. Ensonga lwaki ntandise mbuga nti obuyivu tebukolebwa ssomero gy'oyise, bukolebwa ggwe ng'omuntu. Nze bwe nali nsoma primary yange nagisomera mu masomero 4. That primary level yonna nagisomera mu masomero 4. Natandikira mu ssomero lya St. Charles Lwanga liri Butaaya, liri essomero lya gavumenti eriri e Butaaya. Eyo nesibugumyayo nnyo mbooge. Taata wange n'aŋŋamba agendako mu ssomero lya private. Ne ngenda ku ssomero baali bayita Anti Aisha, liri Bisanje, naye kati baliyita Dynamic oba likyaliwo Dynamic. Naye mu process eyo, mu kutandikira ddala gye bayita Nursery nagitandika ku St. Paul, nalyo liri Kannyogoge era Bisanje awo nga amasomero geeriraanye Dynamic ne St. Paul. Kati gye bayita upper primary P4, P5, P6, P7, ate ne ngenda ku St. Lucia Junior. Kyokka ate mu kutuula ne ntuulira ku St. Modesta Bisanje. Ndowooza olaba akavuyo akaali awo. Tekaaliwo lwakuba nti kaali kaagala, naye nakulaze background ey'omukazi atunda emboga kati ng'anoonya obulamu wano, ne kigaana wali ne kigaana, n'agattagatta n'agira. Bwe namaliriza awo negatta ku ssomero baliyita Aston High, baaliggala terikyaliwo. Essomero eryo lyali waggulu e Nabinene, baliyitanga lya Malungu, nga ly'erinnya erisinga okumanyika nga bw'oyogera essomero lya Malungu. Royola Malungu yavuganyako ne ku bubaka bwa Parliament Okoto Central. Yali ndowooza yali 26 awo. Naye bwe nava ku Aston ne ngenda ku Busuulwa Memorial College. Awo gonna gali mu Nabinene.
bwentandikidde wali nti obuyuvu tebukolebwa ssomero bukolebwa muntu. Kati bwe nava ku Busuula Memorial ne maliriza n'ekirimya vocation gye bayita mugenda wala, kirimya vocation omugenda wala. Kati awo obulamu bw'essomero obwawo bwe bwayimiririra negatta ku Crane Media. Eno gye nakolera practice mu music, dance and drama n'enkola ne journalism. Bangi tufuuka kye tufuuse naye nga kitandika mu process, kitandika mu mitendera. Mu birooto bye nali nnyina saalootawo kubeera munnamawulire, era ne wendi kati nnyinza okukyogera ne kikumalamu amaanyi nti ne wabaawo muwala wange oba mutabani wange n'aŋŋamba ayagala kubeera munnamawulire, mukuba kibooko. Mbadde manyi wandibadde okiwagira kuba bwe kyoli. Sisobola kiwagira lwa nsonga nti omulimu gweyagalanga okuwagira mutabani wo oba muwala waabwe gwe mulimu ogwo gw'okola nga gugwo naye nga tebagukozesa. Ekyokubiri nti mu nsi gye tugenda tulina okuba nga tukuba ttooki nnene nti omuntu okukola rediyo kimwetaagisa ssente mmeka era abantu bameka abasobola ozifuna okugikola. Kitegeeza nti bw'oyagaliza mutabani wo oba muwala wo akole rediyo oba omusindika mu bulamu oba okukozesebwa obulamu bwe bwonna. Okitegeera? Kati nze seegombako kubeera munnamawulire. Nze bwe nali nkula taata wange yaŋŋamba hayiti yo ya musirikale kuba taata wange yaliko omusirikale. Nanga hayiti yo yonna erina kuba muki, olina kubeera munnamagye. Kakati olunaku lwali lumu taata wange pulaninga ngende mu magye byonna nga biwedde, maama wange n'ayita emmanju n'ampita n'aŋŋamba ko genda mu magye siri muwala, siri maama wo, toli mutabani wa. Yali amaze okusanyuka nga nange taata mubuulidde oba neyitanga afande. Maama bwe yankoonamu awo ne ngenda ŋŋamba taata nti omanyi sibigendamu n'okwekweka n'enkola ki nenkweka. Naye bwe nali nkula nga tulina nga bwe nkugambye nti Ssaalongo John Jones mulirwana waffe ate nga be bantu abakulu abali ku kyalo, kati nga mwegomba nnyo. Era olunaku lumu nagenda ne mubuuza ne mugamba omuntu okubeera munnamawulire akola atya? N'aŋŋamba olina okuba nga olina obwagazi. Kati awo nali mu P7 senior 1 ne mugamba nti ne mugamba naawe olina obwagazi. Kati nannyumiza history we ow'amawulire ng'ate nno ye teyagasoma at first. Yagaagala bwagazi, yali mu ssabo n'akyusa n'ayingira amawulire olwa Kabaka. Kati ne ŋŋamba amawulire gasoboka. Kati bino bye tujja twesimbawo ku masomero banga bwe mugamba nti obuyuvu obukola osobola okwekolera ky'oyagala okubeera. Nze posti zonna naziyitamu mu masomero mu bukulembeze. Naliko head prefect, naliko games prefect, naye nga posti eyasinga okunnyumira ya information. Kakati bwe twali tunoonya akalulu ka information nzijukira ku Busuula Memorial nga Kalumanywera waali twali abaana 3 naye ng'olina okubeera n'ekyenjawulo ekirondesa abaana abo. Bere kaali kalulu akaddala va ku buno obululu va ku bino ebyakaka ne kaali kalulu nga tusiiga n'ebifaananyi n'oteekako vote. Kati ne nnoonya ekyenjawulo mu campaign ne kibuga. Ne ŋŋamba kansoma amawulire. Ne ŋŋenda ku assembly eyali esalawo ne nsomera abaana amawulire ne ngasoma n'amaloboozi ne ngakyusa ne bagamba onto ne mpangula akalulu ate abaali bavuganya kitenza ne ŋŋamba nti wayinza okubaawo okuyitibwa okuli mu mawulire. Era nze senior 3 natandika okukola ku rediyo. Nasakira rediyo ekweta. Nasakira nga mawulire rediyo ekweta nali mu senior 3. Era essomero lye nasomerangamu ne nkyusa ne dressing code ne banzikiriza okwambalanga munnamawulire. Naye nga ndi mu uniform, like nti uniform bweba ya mikono mimpi ze banzikiriza okwambala ey'emikono emiwanvu. Engatto za musonso baali tebazikiriza, ne banzikiriza okuzambala. Naye nga ngasaka weekend nagendanga lwa Mukaaga na lwa Sunday lutayina budde bwa ssomero oba evening, late evening nga bwe ngasakamu. So kakati ne ntandikiriza okugaagala. Naye ate bwe nali nnyingira rediyo ddala saayingiranga munnamawulire. Nnyingira top radio nga nsabye sports. Nasabye kuweereza sports era namukola ndowooza 2 weeks. Kakati mu biseera ebyo ng'okufuna sponsorship ku radio si kyangu. Kati nga sponsorship eribo yokka ya mawulire. Laba editor bwalwala ne anchor yaliwo bwalwala ku station neba nga terina anchor yenna. Kati ebiseera ebyo nga tufuna emitwalo egi si byadda nnyo naye nga kalinga ka allowance ka mitwalo 3. Yalinga 2010
yalinga 2015 kakati nga programs director gyatugamba nti asobola okusoma amawulire ngenda muwa emitwalo 8 olaba okuva ku mitwalo 3 bakuwa emitwalo 8 kati nga netunulamu ngamba naye sisobola gasoma ngenda ngamba omuwala eyali producer ebiseera bamita Tumpende Florence muzano kwa mumanyi akyali mawulire namugamba ngenda kusoma amawulire Tumpende nga atasobola ngenda kusoma amawulire nga ngenda nga bampa script nga ngisaamu nga ngenda kumpewa nsoma amawulire naddayo mu sports nga programs director agamba Jude da mu mawulire nyingira amawulire sports ate nga simukyawa nayingira amawulire bampa 8 gwange bali babawe 3 nga sports mukyawa so nyingira top radio yetandikira kamawulire mu mulimo gwonna tutera okuba n'abo betwenyumirizaamu abo betwegomba okufuuka kale betwezimbirako okufuuka ekyo kye tuli twebuuza omuzungu ekyakiyita role model twebuuza ni role model mulimo gwe role model wange sikyamanyi na gyali naye nga nali agadde okumanya gyali simanyi oba mwali mumuwuliddeko role model wange yali mu radio eno mwennyini radio obudde bamuyitanga Thomas Kagera yali omusomi w'amawulire gwe nali neegomba Thomas Kagera yali wano ku radio obudde ebiseera ebyo naye kati simanyi gyali musajja oyo yasomanga amawulire n'agakwagazisa ng'alina eddoboozi ng'aganyumisa ate ebiseera ebyo tegaalimu nnyo bisoko gaali serious nnyo nga ne bw'okolola weetonda nokola nga musajja bikyate bitakyawulikika kati ye role model wa Thomas Kagera twagala okumanya bbanga ki ly'omaze mu mulimo gwe ndowooza mu mwaka ogujja ngenda kujaguza emyaka 10 nali njagala gijaguza mu guno naye njagijaguza mu mwaka ogujja kubanga mpise wangi okutuuka ku wendi kati si we njagala okubeera by the way kale si we naali agadde okubeera naye at least waliwo ayagala okubeerawo bwe liba ddaala liyinza okubanga bw'oba oyagala kulinnya madaala 10 ndi mu lya 8 mu mawulire wendi kati naye emyaka gijja kuba 10 gye ngenda okugamba nti gy'amawulire gyali serious myaka 10 aweewaawo buli muntu aba akola omulimu abaamu n'ebyo ebirungi ebyenyumirizamu byafunyeemu n'okusoomooza mu bufu obwo twagala olambulule birungi ki by'owenyumiriza oba by'ofunye bikuleetedde okwenyumiriza mu mulimu bw'okolanga omulimu n'otagwenyumirizaamu ne bw'oba wakagukola ennaku 3 nga towuliramu ky'oweenyumirizaamu guddukemu n'ali eyo atulaba bw'oba olina omulimu gw'okola n'ogukolera ennaku 3 n'owulira nga tolina kyakwenyumirizaamu guddukemu ekisooka nti bwe tuba tugenda mu mirimu bye tuba tuluubirira biba bingi ne bye tuba tusuubiramu biba bingi ne bye tuba tulowoozaamu biba bingi naye bw'otuuka mu mulimu otandika okulaba ze bayita realities mu gwo nti oli aba n'ekirooto nga nti nze bwe ngenda okutandika okukola ku radio ngenda kugula emmotoka ngenda kugula ennyonyi ngenda kuzimba kalina naye bw'omala okugutuukamu lw'otegeera tewali natandise nkuga nti sisobola kugamba muwala wange oba mutabani wange ayingire mulimu gw'amawulire tewali mulimu gusoomooza nga mu mawulire kubanga ofuuka mbwa njeru oyina by'otasobola kukola ng'omulala abikola nze nnyina bwe sisobola kulya mmere ate nga ndi mu leve eryawo mwattu naye olw'okuba ndi mbwa njeru nga sisobola kukola ki nnyina ebifo bye sisobola kubeeramu olumu booda ogirinnya naye ng'ogirinnya jokingire ng'oli alowooza wali badde ovuga mu ki wali badde ovuga mmotoka okitegeera waliwo w'otasobola kusula nga nti wano sigenda kusulawo olw'okuba ndi mbwa ki ndi mbwa njeru waliwo abantu b'otasobola kuyimirira nabo olina okubaako w'okola ki kati ebisoomoozo ebyo mu myaka egijja bijja kuba bizibu nnyo okutuukiriza ensonga lwaki kuga nti omwana wange emyaka egijja esobola mukkiriza kola okusoomozebwa kwentandikiddemu naye omulimu guno teguliimu ssente nakyo kisoomoozo ate wagambye omulimu gwonna oguba teguliimu birungi byentandikiddemu nti okusoomoozebwa okusooka kwe kuli expense zalibaddemu ne expense gye ziraga nyingi
okitegedde kati kyekisomooza ekisinga obunene kyempumbyebumbye naye mu birungi ebiri mu mulimo guno ekisooka emikwano emirungi nti bw'obeera mu mulimu guno ogw'amawulire nze siina muntu gwe soogeddeko naye ne pulezidenti yennyini pulezidenti w'eggwanga nali musisinkanyeeko muntu ku muntu pulezidenti w'eggwanga nali musisinkanyeeko muntu ku muntu nga bwe twogera wano nga bw'oli mu kunyumya nange nali musisinkanyeeko ne tunyumya kaali kalulu ka 2016 namusisinkana erwakitula twali abamawulire nga 8 ne musisinkana nali ebiseera ebyo nkola talk show ne musisinkana nga ngenda kukola interview nze naye ya ddoboozi ya dakiika 5 Ssaabaminisita ndowooza gwe sinnasisinkana mu buntu yaliko kati Nabbanja naye bali abakadde bonna nali basisinkanyeeko mu buntu baminisita ababaka ba paalamenti obasisinkananga bw'oyagala nzijukira kaali kalulu ka 2016 nasisinkana buli yali yeesimbye okuba pulezidenti ndowooza pulezidenti yekka bwe saasinkana mu studios naye nakyaza buli yali yeesimbye okuba pulezidenti bamama mbabazi bonna buli presidential candidates n'abanoonyeza obululu bonna nabasisinkanako kati egyo emikwano giba minene ekyokubiri nti wabaawo ebizibu by'osobola okweyamba ng'omuntu nti osisinkana abantu abapya olwaliro Ssonko Jude bw'agwako ekizibu emikwano egisobola omununula giyinza okuba taba mitono buli omu aba asobola okubakola ki ekirala nti ngize nganza okwekwata ng'omuntu biri bye natandikiddeko nti waliwo kyotajja kukola ekyo kikuteeka mu buntu kikuwa obuntu kikuwa ensa ndowooza n'ekirala n'ekirungi ekirala nti mbaddemu n'obulamu obweyimirizaawo life ate nga life nnungi ennyumira kubanga life tewali life esinga kubanga basobola okukuviira n'oyitawo nti mwami Jude mumuviire ayitewo mwami Jude mumuwe ku katebe mwami Jude mukole bwe muti ekyo kibadde nakyo kyakwenyumirizaamu ekirala nti mu mawulire najjamu omulimu gwe gw'okulungamya emikolo from mawulire lwe natandika okulaninga kitegeeza nsobola okwogera kati ono ndyoka njiga obuwangwa netandika okulungamya emikolo kati kyekifaananyi kiri kyembadde nkulaga nti bw'ogatunuulira ng'amawulire gakuba ne bw'ogatunuulira ng'ekkubo erikuggulirawo emikutu emirala osobola kufuna mubufu tukimanyi nti gwe akwasaganya abantu Radio Buddo nga promotions manager abubaka ki bw'owa abantu era nteekateeka ki gy'olina eri abantu mu mwaka guno 2021 omwaka oguwedde gwatusoomozezza nnyo nga promotions twabadde twakava mu crisis ya COVID-19 kati nga buli kyokola olina kidaabulinga mu maanyi okukijjamu naye omwaka oguwedde twatandiseeko okulaba nga tweyubula okuva mu binoobule bya COVID-19 ne tuyingira omulembe omupya gwe bayita post COVID nti nga tuvudde mu COVID-19 kakati omulembe guno tugutunuulidde nti twagala nnyo enkwatagana wakati wa Radio Buddo n'abawuliriza eddemu ekole ki eddemu enywere era kati buli kyolaba nga tukola kati promotion wise tutunuulira nnyo omuntu waki omuntu wa bulijjo nga Radio Buddo engombo yaayo bweri kakati ekigambo promotions kiba kayungirizi w'omuwuliriza ne radio ey'omuntu wa bulijjo kati era buli kyetukola tukitunuulidde mu mbeera era twagala okugumya n'okusuubiza abawuliriza baffe ffe tetulaba tetubeera na balabi abawuliriza baffe nti omwaka 2024 tetugenda kudduka sipiidi gye twadduka nga COVID tannajja saagala tukibalimbe naye tugenda kudduka sipiidi gye tusuubira nti buli omu agitegeera ate n'ebirala byonna ndoza mubiwulira n'empewo ekyuse emikutu gyaffe egikayunzi mugiraba gikyuka kati osobola otugoberera buli wamu kati ffe twagala kuddayo gye bali era obweya mutuubawa nti tugenda kujja gye bali baddemu batulabe nga bwe baatulaba luli nga tusobola n'okulima nabo mu nnimiro ffe sebo twalimanga n'abawuliriza twagendanga muzikuteeseza mmemme ne tulima kati ate ku mulundi guno buli kyetukola tugenda kiteekamu ekinogezo tweyanza akadde k'otuwadde endako kano njakka salaamu
kiki wenyumiriza mu program z'okola ekyo kubanga ozoogireko abantu bazimanye ekasembayo. Mbadde nkola program nyingi naye bakama bange basazeeko ezimu omugugu ne gukendeera. Mbadde nkola wotabadde nga nkola twezimbe nga ndi mu kitongole eky'amawulire nga news editor nga nkola tugunjuke n'amawulire gennyini. Kati essaawa zino wotabadde bakama bange bakkirizayo n'enkiwummulamu naye nga sivuddeewo era singa omu kubagikola wabaawo ataataaganye ng'afunyemu obuzibu era mbeerawo okumuyamba. Naye kati programu zino endala zeetaddeko essira nga okusoma amawulire, programu twezimbe ne tugunjuka ezo nzenyumirizaamu. Twezimbe yanzizaayo balirawo ebimu ku hobbies zange ng'ogyeko okulaba omupiira ne Arsenal gye mpagira, ekirala nnimiro kulima. Kati twezimbe yanzizaayo mu kulima era ndi mulimi ddala neebalira mu balimi abalima bye bategeera n'emikwano mu bulimi. Eyo twezimbe nyenyumirizaamu olw'ekyo. N'ekirala nakula njagala nnyo okuyamba omuntu mu kizibu. Kati programu twezimbe ekyo ekintuusaako nti osobola okufuna essimu omuntu n'akukubira n'omuwa amagezi n'addamu n'akukubira nga munnaye kiwaŋŋambye kyakoze. Mu mateeka twezimbe nyambyeko n'okumanya amateeka. Nyina ba lawyer mikwano gyange, nyina bali mu law fraternity mikwano gyange, kati ekyo nakyo kyakwenyumirizaamu. Kati ate programu tugunjuke, eyo programu ngenda okutandika ogikola ng'evuddemu abazeeyi. Mikono gyange teginyiiga nga njiyisa emizeeyi era nagyo bwe tubeera mu programu tu. Ng'omuntu omanyi okugenda mu programu buli wa myaka 3 ng'abadde agikola wa 5 otandika okweraliikirira ddala ne programu eno kiki. Naye kati programu eyo endeeta n'esika ekifaananyi nenzira mu bukadde, kyokka ate neesika abakadde mbazze, bo bansika nzire mu bukadde nange ne mbasika mbazze mu buvubuka. Kati ekyo kyakwenyumiriza ate nti bw'oba okola programu ng'eyo omuntu akulaba agitwala programu tugunjuke. Kati omugunjufu asooka yenze era nyiza okuba nga nze saabagunjufu. Amawulire go sirina kye nnyinzaga nti ng'enyumirizaamu oba sigenyumirizaamu kuba kati ekyo kyafuuka kitundu ku nze. Kyafuuka kitundu ku nze kati amawulire ne bw'onzuukusa obuzuukusa nga kiti oyagala okukola ng'ogamba pasipoti nsoma amawulire. Tuyanze akadde k'otuwadde amanya omuntu oku Radio Buddu sibula atulaba. Atulaba naawe njagala okwebaza. Njagala okwebaza kuba nga bwe natandise nga nkugamba nti omuntu yali badde ayagala kummanyaako ki. Naye bw'obanga nze gw'olonze bamanye, manyi bagenda kummanya naye bayinza obutantegeera. Era bagenda kummanya bumanya naye bayinza obutakola ki, bayinza obutantegeera. Njagala okwebaza okuwuliza rediyo ey'omuntu wa bulijjo ate era n'okubasaba okwongera ogiwuliriza n'okugibeerako kubanga ya muntu wa bulijjo yammwe bannansi. Katonda omulungi abakuume.